Okay, nate nkwebaza okubanga okyagoberera muzungu David Kadongokamu music analyst n'olunaku olwaleero ate ntuuse tubeereko n'ebyo ebirala bye tusobola okubanga tuyiga ku kisaawe kyaffe kino ekya Kadongokamu. Muganda wange gwe yenna ali eyo ng'olina omulimu gwekola, nsaba nkuweereze oluyimba luno oluwulirize lukunyumire, era oyo yenna agezaako okunyoma olw'omulimu gwo muweereze oluyimba luno. Oluyimba olwo baluyita teri mulimo mubi okuva ewawire mu Lwana Mukaabya. Nakutegezaako emabega nti erinnya lya Mukaabya linnya lya ndongo nga wakugambyawo nti ndowooza olaba engeri gyenkasakatamu olukoba naawe n'onyumirwa. Kwava erinnya lya Mukaabya naye nga amanya ge amatuufu ye wire mu Lwana. Erya Mukaabya linnya Paatike, era wano tulina abantu bangi abalina amanya ng'agamanya gajja ne gawamba amanya gaabwe amatuufu. Kale ye wire mu Lwana Mukaabya. Oluyimba okwo kwaliko abavuzi ba takisi bantamye then abawala baweddemu empisa. Luyimba lulungi, gwe ali eyo yenna osobola okubeera nga olunoonyaako. Kwaliko oluyimba lwa Aida Nakawooya Gilaasi Etangaala, ekitundu ekyasooka, lulina n'ekitundu ekyokubiri then n'omutima gunuma. Mwe abali eyo nga muli mu mukwano osobola okunoonyaako oluyimba lwa omutima gunuma, n'obanga osobola okuweereza oyo yenna akusula ku mmeeme. Kale bantu bange, eyo yonna gyokolera nkwebaza. Ali mu takisi, banyinaffe abali ku byeyo, abakyala abali mu maka nga mutetenkanyiza abaami, nammwe abaami abali eyo nga mutetenkanyiza abakyala, mbebaze. Ennaku z'abaagalana zituuse nga 14 ogenda kukyakalira wankugamba nti ffe aba Kadongokamu sofa ku lunaku olwo tuli ku Big Bar ekibuye, abayimbi bangi aba Kadongokamu, abakyala batudde eri n'abaami batudde eno. Abakukubiranga endongeeri bonna gye bali ku Big Bar nga 14 okuyingira mutwalo nkusaba ogende otwegatteko. Kati nno olunaku olwaleero ndina akantu kenze tuyige. Tuzze tugoberera ennyimba zino. Emabegaawo nalaba Ssenga Namirimu, namukazaako lya WhatsApp. Ssenga Namirimu yajja n'atukolera oluyimba luno. Era bano bakyebase ndengera nekola emirimu gyonna nengimaliriza era nga bakyebase. Maama mwebaka kyemuva mukutulya essuuka ennaku 2 wabula ngenda kubazuukusaamu buzuukusi mpozi nga sinze muwala wa Bulegema yanga gonga. Mukyala wa muno maama asukuka wabula ofuukidde omutego bambi jukira wajja wano ngolese mwana ojja omuleke wano goteetosula kasita wamutuusa ekkubo lyabula eridde wamu wafuuka kyetere ne mwebakiriza ku mukyala eggulo ng'ayonsaka bebi wabula mweyisa wakano kannaluwali ani gwokera okuwoolera nga zino embwezi wabula. Okay, kati lwero oluyimba lwenjagadde tutunuulire. Oluyimba olwo Omwana w'abalo part 2, naye eno ye version yo Omwana w'abalo eyokubiri, kubanga oluyimba luno nga bw'olulaba luyina ekitundu luno. Yakola Omwana w'abalo ekitundu ekisooka, ogwo gwali mwaka gwa 1994. Oluyimba olwo lwafulumira ku lutambi lwa Salongo Dani Mugula olwa omukazi second hand. Kwaliko oyo Salongo Dani Mugula yateekako olwo omukazi second hand, kwaliko akatijjo David Wadimba, then ne kubeerako Ssenga Namirimu. Oluyimba lwo lwamuleeta mu kisaawe. Omwana w'abalo kwaliko omwami Zuukuka olwa omuyovu Wamala Serwandagaze n'omukyala
Nansove Hadija. Nansove Hadija yayimba audio ya mwami Zuukuka bali mu Entebbe Gita Singers, naye obudde obwo we bakolera ekintu ekyo Entebbe Gita Singers yalinga esaanawo jjukira nti mu 1989 omugenzi Sulaiman Mayanja yali amaze otugendako yaziikibwa ali e Bulumaji ku lw'ejjinja. Kati gwe amanye ekitigoma ng'okkirira bwoti ku kaserengeta ak'ekitigoma, kati ng'otandise okulengera Nakibizzi ku mukono gwo gwa left okwata paka gye baziika Sulaiman Mayanja. Kati mukadde waffe Matia Kakumirizi n'oweewe Rosemary Nakanwagi Kakumirizi ekibiina baali bakivuddemu nga bakoze Bona International. Then omugabi Vincent Muwonge ekibiina yali naye nga akyabulidde, kale ng'ekibiina kifuse yinza ogamba nti ganyegenya, naye Mzee Dan Mugula yakozesa abaana abaaliwo yeeyambisaako ne ku bannabitone ab'enjawulo abaaliwo obudde obwo ne babanga abayingiza mu live recording ne bakola olutambi olwo. So Florence Namirimu okwo kwe yafulumiza oluyimba olwo olwa Omwana w'Abalo, ekitundu ekisooka abasinga mukimanyi bulungi kubanga yalaga nti waliwo omukyala eyazaala ebweru gwe bazaalamu bawa Florence Namirimu mu luyimba yazaala ebweru, wamala okuzaala ate n'aleeta omwana, ekyo batera okikola. So n'embeera ez'enjawulo ezaaliwo, kale we batyo bakola part 1 era part 1 ebadde yali successful era lwe lumu ku luyimba olutunda mu kisaawe kino ekya Kadongokamu mu 2008 baalukwatira video na luli oluyimba lwa mwami Zuukuka. Kati ebbanga we ligenda nga we lyayitawo bakola part 2 ey'oluyimba olwo, simanyi oba gwe wategeera part 2. So luno oluyimba luno ekyo kye mbadde nnoonya. Part 2 ey'Omwana w'Abalo bagiyita Kyereeta ye part 2. So luno oluyimba eno ye version 2 eya Kyereeta ye yali Omwana w'Abalo part 2. So abasinga ndowooza batono abasobola okufuna omukisa okubanga bagitegeera. Kati mukadde waffe Florence Namirimu, Kintundawula, Namiru Abiba ne Ssenga Nakazibwe Edisa beekolamu omulimu ne bagenda ewa Mobiru Smart. Mobiru Smart yona gy'oli nkutumiddeko oya eyeetaaga okwata ennyimba za Kadongokamu, nsaba ogende ewa Mobiru Smart mukole emirimu. DMS gyali Kiriya Max naye alinawo studio eya audio, mugende mukole ennyimba. So we baagira kino ekyetere Okay, kati katulabe version eyasooka ey'Omwana w'Abalo part 2 yo yayimba etya gye tuyita ekyetere. Katulabe. Okay, kati ndowooza owulira
nti we baali bakola oluyimba luno bye bakyusaamu byali bitono. Endongo ye yasinga okukyuka, naye ebigambo byonna n'abayimbi be bakyuka, abayimbi bakyuka then n'endongo ebisigadde ebigambo weebityo byali. So luno oluyimba eno omwana w'abalo gye tulaba part 2 bagiddamu, naye nga original version baali bagiyita Kyereeta ng'alaga nti omukyala we yajja ng'aleese omwana yalemerawo era nsaba Florence Namirimu yonna gy'oli twetaagayo part 3 tutegeere emboozi yakomeekereza etya. Omukyala oyo we yajja mu maka n'alemeramu, David yamaaliriza atya, bazaala wanoba oba ki? So yeno part 2 ey'omwana w'abalo nga wembagambye tugenda kubanga tufiisangawo obudde tujje n'akanyomero kano oba oliawo tubeereko n'ebimu ku bye tusobola okubeera nga tusomesa ku kisaawe kyaffe kino ekya Kadongokamu. Kale muganda wange eyo yonna gy'oli nkusaba nti woba olina kyoyagala tujje tusomeseeko mu kisaawe kyaffe kino ekya Kadongokamu, teeka message mu comment section. Tugenda twala obudde tubeere nga tujja tukusomese twanukula ebibuuzo. Nze Muzungu David, weebale nnyo, weebalire ddala. Ku Facebook osobola okunfuna Muzungu David Kadongokamu Music Analyst, ku YouTube nagwo bwe gutera Muzungu David Kadongokamu Music Analyst, ne ku TikTok. Then gwe eyeetaage ennyimba zino eza Kadongokamu osobola okujja n'otusanga e Kasubi ku Basookakwavula stage awo wetukolera emirimu gyaffe. Era very soon tugenda kubanga tutandika okubanga tushootingayo videos eza Kadongokamu. Ekyaddala waliwo ennyimba za Kadongokamu nga zaatunyumira naye nga tezirina video, naye nga twagadde naffe tubeereko nekyetugatta ku Kadongokamu. Luyimba ki wewandyetaaze tulukolere video? Twetaaga tukole video ensaamusaamu naffe tubeere nga tulina kyetugasse ku kisaawe kino ekya Kadongokamu. Kale muganda wange osobola okungoberera ennamba gy'olaba awo ku ka 3/3 oba ku kifaananyi kuno yeeyo gy'osobola okozesa. Osobola okunsanga ku WhatsApp, osobola okunkubira butereevu, naye ndowooza era mu ssaawa ezisaana nkubira twogere tukole bizinesi. Ennamba eno osobola okunoonyaako ne tuba nga tukola emirimu egy'enjawulo. Kale oyo ye omwana w'abalo, naye ngenda kulekera oluyimba lwa Wire Mulwana Mukaabya, teri mulimo mubi.